ng'ogenda n'obuuza. Emyaka egisuka mu 15 giyise, Dr. Ssekandi yali asikali ku Yunivasite y'Enkozi. Oluvannyuma lw'okumaliriza siniya y'omukaaga, Ssekandi talina ssuubi lya kweyongera na misomo gye, kwe kusalawo okunoonya emirimu nga yagwa ku bw'asikaali. Mba ntambula mu maduuka omwo ne nsanga ebipande bye baali batimbye tibaagala abasirikale ku Yunivasite. Asikali abakasaali bano bakwata omuggo batuuni nga ngamba nti kengende eyo. Ng'amaze emyaka 3 ng'akola omulimu guno, yasalawo okwegatta ku Yunivasite eno mu ngeri gy'ayita ekyewunyo. Mulimu gwange ogwo waliwo omukyala yali mukyala mutini bw'ati naye nga bambi ajja ava e Kampala akutte ebiveera akutte ebintu bingi kati nga musitulirako ebintu ebyo ne mutwala ewuwe bwe nagendanga ng'akuwayo ka bisikuiti akuwayo ka chokoleti kati omukyala oyo lumu n'ambuuza nti niyowayi nkuwulira oyogera oluzungu wasomako nze nasoma dda kati kyenva nkwata mu nsawo yange ne mugireyo papola zange ne mulaga ekipapola kyange ati maama nasoma bibino bibino nga ati wasoma n'okusoma naye akulwa ku Mande jangu ndabe mu office. Ssekandi agamba nti waabwe yekka yasukka P7 nga bakulu be bonna bamisomo gy'alima. Famire gyenvaamu teri yadde bugamba nti bwavu obuli chronico bwebwo ku bulamu bwange naye simanyi ntayinza okutuukayo gyali naye Katonda bayangwa